Agataliiko nfuufu enkya ya leero tukwaniriza nze Paul Mayinja tuli ne Mebo Mulungi ku lw'obubonero katugakuwe mu bufunze tukomewo nago mu bujjuvu. Abantu 6 bafiiridde mu kabenje emmotoka bwewabye n'ebasabala nga bava okusaba. 2 basimatuse n'ebisago. Turebera okutangaara ekumaneetera abantu bahwera omusaka be baakonera ebintu mu bikwekwete by'okujja bakolera ku nguudo balaajana. Abamu amabanja gabali mu bulago. Andi bumenye naye tanulu yange ne bagireka kubanga zaali ssente za Chairman ayina omulimu munene nnyo gwakola. Obwetaavu bw'okulonda bassentebe b'ebyalo. Abeekawempe b'ekkokodda babakonjera. Siwandiikanga bbaluwa etunda ttaka etunda ploti. Ninga ababbi wano babamanyi. Poliisi eyisiza ebiragiro ku kifo kya Wansanso we baakwatidde sipeeyi omubbe. Bitwaliramu bannannyini bizimbe. Toyinako otugambyeyo n'omu omaliriza ogamba obuzi buli ku poliisi tetuva mu muzanyo. Agataliiko nfuufu tugatandise n'emmotoka ebadde wenyuka obuweewe eremeredde omugoba waayo n'esaabala abantu ababadde bava okusaba okukakkana nga 6 bafiiriddewo n'abalala 2 ne basimatuka n'ebisago eby'amaanyi ddala. Akabenje kano kagudde ku luguudo oluva Embarara okudda e Bushenyi. Abantu 6 bafiiriddewo Mbulaga n'abalala 2 ne basimatuka n'ebisago eby'amaanyi emmotoka ekika kya Fielder bw'eremeredde omugoba waayo n'esaabala abantu ababadde bava mu kusaba okw'ekiro. Niho tuliire twantuguma overnight twatushika ahantu turuga kusaba emmotoka eza sipiidi y'amaanyi etera okubanza kuba kuri omudumure omu garden kuriya turebera okutangaara eguma neetera abantu bahwera omu bisaka ekisarani kibaho kityo. Akabenje kano kagudde ku luguudo oluva Embarara okudda e Bushenyi e Lusharara Kabwohe mu munisipali ey'Eshema ku ssaawa 1 ey'okumakya ng'emmotoka ekoze akabenje eri namba UA 722DL ekika kya Fielder era ng'agibaddemu tannamanyika. Abafiiriddewo kuliko Dinavance Kyomugisha ow'emyaka 47, Jane Kobusinje ow'emyaka 69, Precious Ampereza ow'emyaka 12, Edita Komugisha ow'emyaka 4, Harriet Asimu emyaka 57 ne Grace Namaro ow'emyaka 27. Poliisi etuuse bukubirire okutaasa embeera era emirambo gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro lya Kabwohe Health Center 4. batomera abantu 2 n'abakulya ngeza n'owaatu ozani bobunamanya okonka katubeera kakwa kasese. Abalala 2 basimatuse n'ebisago eby'amaanyi nga ku bano kuliko Vicky Amanya ow'emyaka 13 ne Bibanywa Mukama Bruno ow'emyaka 16 nga bano nabo batwaliddwa mu ddwaliro lya BMC Kabwohe gye bali mu kuweebwa obujjanjabi. Okusinziira ku beerabiddeko emmotoka eno ebadde ewenyuka buweewo era nti bawulidde ekibwatuka n'ekidiridde kugiraba ng'etambula etagala mu luguudo ng'eno gyesanze abantu bano nga bava okusaba ne batomera. Nyirukanga ngiranzi wabahoki twiza ne twirukanga zakura hali yetera omuntu manya nti nyo ezatomeregana hati tumanye kiriho twije batulinka abantu bashatu abandi bemerira rubajo hati kwa nyinja shanga omo yamutambuka nka hanu yanyirukanga tuza kwekanga oliyo mukyala yemerire hali yayiruka agwa kunuya abana abafuna accident ku gomo overnight tutatiza nangwa nanikaho misho emotoka iza speed nebasa kuba yaruzinga nga control iza speed eshala ate iza side yakunuyo side yo kwifa keizife ate tomera ate yenda ngo agaruka cyagiterezo mu nguto nuko kutera aba side area eteka kumizamo. Okusinziira ku badduukirize emmotoka eno ebadde evugibwa omuvubuka ng'alimu n'omuwala kyokka bavuddemu nga balamu ne badduka. Ab'ommotoka baalugamuko kati namanye gwe abatwala mwamulimu abantu 2 omukazi n'omushaija baalugamu gye boti baafu konka we yabateera ninde bawuka yacwekera kuli akakono oba yacweka akakono oba yabatuka munongo oba mupiira oba akakono konka yo yacweka
Ejiddwawo poliisi n'etwalibwa ku Shema Police Station Kabwohe. Adumira poliisi y'e Shema Kasule Conslanta ategeeza nti abafudde bali 6 era alabudde abagoba b'ebidduka okubeera abeegendereza ku nguudo. Fatuma Nagude yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Abantu abakosebwa mu kikwekweto ekya Trade Order Municipal y'e Mukono ne gye buli kaakati bakyalolojja era bano bawanjagidde bekikwatako okubadduukirira nti kubanga amabanja ge baalya tebamanyi kibagenda na kusigaza. Bano kwe kuli n'omukadde gwe bayira Tanuulu ye eyali emaze okwokebwa ng'onaalinda baguzi. Ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokusatu omwaka guno gyalimiranga na biwoobe mu basuubuzi mu munisipaali y'e Mukono abakwasisa amateeka bwe baali bateekesa mu nkola Trade Order ne bamenya bukiyosiki bw'abasuubuzi obwali ku mabbali g'enguudo n'amayumba agali mu mbeera embi ku kkubo n'ebirala ne bisaanyizibwawo. Kino kyaviirako abantu bangi okweraliikirira gye bagenda okudda ng'abamu bizinesi zaabwe omwali ebirabo by'emmere, saloon ne kiyosiki birugenda. Oluvannyuma lwa bino byonna tuzzeeyo okulaba embeera abaakosebwa gye bayitamu oluvannyuma lwa weeti okusaanyaawo ebintu byabwe. Tutuukidde wa Namukadde Saara Namutebi ow'emyaka 7 gwe baayira Tanuulu y'amataffaali n'atunnyonnyola engeri gye yeegayiramu aba grade obutasenda Tanuulu ye waakiri bamuwe ennaku 2 azigyewo naye tebamuwuliriza. Namutebi ng'ali ne muwala we bannyonnyodde obugubi bwe baayitamu okukuba bulooka zino n'engeri gye zaamenyebwamenyebwamu mu ddakiika entono ne balaginasa Minisita Rubina Nabbanja ne Minisita avuka n'abaana Balamu Balugahalo okubayamba. Obuyumba bandi bumenye naye Tanuulu yange ne bagireka kubanga zaali ssente zange nga nzikolerera. Nze neekolera okugyawo n'enteeka ku musingi. Wabula oli kyakola kutabula na kukuba. Ebisigadde nze neekolera. If you can compensate Tanuulu yange nja kubeera happy amanyi gange ag'ebuwalabu galeme fiira bwereere ge mazima. Waliwo ne Helena Nayigaga ng'ono mufumbi wa mmere era nga Greda yamusanga nti akamala okufumba ekyemisana ne boonoona emmere n'entamu byonna ne bisaanawo. Ono gwe tusanze mu kikooza ku luguudo lw'Ejjinja agambye nti yakanya kubasabayo kadde ategule emmere ne beerema nga mu kiseera kino tamanyi kyakuzzaako kuba bakyamubanja emmere gye yali aggyeyo ku dduuka nti kuba bo enkola yaabwe basooka kuggyayo ebintu ne basula ng'amaze okutunda. Era olunaku olwo nze lwafa saakola saatunda nti oba naasasula amabanja g'abantu. Abalabi basendera bizinesi balumiriza abakuliramu ekikwekweto kino obutagoberera mateeka nti kuba ezimu ku kiyosiki ze bayita ez'abanene zaasigalawo olwo ez'abanaku ne baziyiwa ku ttaka. Etteeka we libalizi lyandibadde buli muntu limukolako so sikolako bantu bamu aba ne likola ki mulimu kantini ezisenzeddwa ge mazima ezisinga obungi naye ogenda sanga kantini ezimu zo zisigaddewo nti abamu gye baabalabulira nga babataddeko X bino mu ggero tebyaliko X bajja buzi. Kyetwagala okubuuza singa mbedde kimeza kyange ng'olweggulo nkijjawo nzikirizibwa okubeera ku kkubo. Omuntu abadde alina emitwalo 5 yakozesa gundi ye kwe kulika twalabirira abaana waka twakoleka looni. Tutuuseeko ku nguudo ez'enjawulo awali omugotteko okuli Kameklos olumanyiddwa ennyo ng'olw'omu kiko n'oluyita ku Labirizi okutuuka ku UCU nga kyererezi era n'oluguudo mwasanjala olw'Ejjinja jamu takyalinga bwe gubadde emabega. Ekkubo ly'omu kikooza lero liriko abasuubuzi nga baala mu kkubo ng'olunaku lw'okubiri entambula tutawaanya nnyo nga faagoba ba takisi nga jamu ava Mbalala jamu ava Bweyogerere ng'omuntu atambula essaawa 2 okujja Mukono mu kibuga. Ne ssentebe w'NRM e Mukono Haji Haruna Semakula yeebazza enteekateeka y'okugoba abasuubuzi ku makubo wabula n'ategeeza nti takkiriziganya na kyakugenda mu maaso n'okumenya bukiyosiki obuli emabbali w'ekibuga kuba abantu beewola ensimbi okubuyimirizaawo. Kyalwanira ddala olutalo olugamba nti teriiyo kukosa muntu ali bbalibbali eyo naye wano mu Lujja nasaba bannamukono katusale amagezi nga tuli wamu ne gavumenti okulaba nga bateekateeka akatale akalungi we mugenda okukolera. RDC Mukono ajatindisa ba Fatuma Nabitaka asabye abakwasa amateeka mu bikwekweto bino okuteekamu ak'obuntu. Newankubadde nga wali ekirungi era waliwo ekibi abantu bebikosezza tubasaasira naye tusaba abo abali mu nteekateeka ya kino
tukikole mu bulungi nga trade order bwegamba, tukikole courteously ng'oteekamu obuntu. Kyokka olunaku lw'eggulo David Bahati minisita omubeezi w'amakolero ng'asinziira mu paalamenti yategeeza nti oluvannyuma lw'ensinkano wakati wa minisitule ez'enjawulo ne bannaddiini kyakkaanyizibwako nti ebikwekweto bino biyimirizibwa okusobozesa gavumenti okwebuuza n'okunoonyereza ku nsonga ez'anakulwayo. The trade order has been suspended until further consultation has been done, and we are sure that it is going to be handled properly. Yategeeza nti basuubira baakumaliriza okwebuuza mu mwezi ogw'omukaaga olwo ebikwekweto bino bidde mu mwezi ogw'omusanvu. And we'll have a final meeting at the end of June, so that beginning of July we have a refined way of operating. David Musikalyankolo yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV. Oluvannyuma lw'ebikwekweto ebyakoleddwa mu Wansanso ne bazuula sipeeya owa pikipiki agambibwa okubeera omubbe, abakungu ba poliisi bwe batyo bakubye olukiiko mu kitundu kino mwe bayisirizza amateeka amakakali. Baweza okuddamu okutunda sipeeya omukadde nga ne bannannyini bizimbe kwe banaakwatira ebibbe ekiwendo kyakubatwaliramu. Poliisi ng'ekulirwa myuka omuduumizi waayo mu Kampala Gerald Tushime n'ab'ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango mu Kampala ekikulemberwa Julius Yisaabirye bakubye olukiiko lw'abasuubuzi abatunda sipeeya wa pikipiki emmotoka n'abakola emirimu egy'enjawulo mu Wansanso zooni ekibuye. Mu Wansanso okumala wiiki nnamba poliisi ebadde yagumbawo ng'efuuza pikipiki ne sipeeya ebigambibwa okuba ebibbe era ebintu ebiwerako byakwatibwa okuli namba plate ne kalonda w'ebyuma ow'enjawulo. Bano beegattiddwako RPC Rogers Guya, DPC Innocent Mbangizi, Sero O Gilbert Nyayika n'abalala nga balina essuubi nti waakubeerawo ku buweerero. Balumiriza abasuubuzi okumanya abeenyigira mu bubbi bwa pikipiki omulineza ebitongole bya gavumenti ne babazibira ate bamaliriza nga beekwasa poliisi. Leero tuzze toyinako otugambyeyo n'omu omaliriza ogamba obuzi buli ku poliisi tetuve mu muzanyo taata tubuulire ensonga gyenfunyemu gyensiimye eyoga ntulonde omukulembeze w'abakozi naye ababbi bwe batasobola kwogera wano mu lwatu bakuwa akapapula okuwandiikira amanya. Oluvannyuma basabye abasuubuzi okubaako ne kye boogera era nabo balumiriza abasuubuzi bannaabwe ne basaba poliisi okwongera okufeffetta aboogeddwako. Poliisi esobola okujjana n'ejja n'eyoola amaduuka netwala namba plate nga kuliko ne mmada. Abantu abo baba bajidde mu maduuka nga zivudde mu maduuka eryo mukola omulimu okulaba abantu abo bakwatibwa ne bagenda mu makomera yawe kubanga buli lunaku poliisi esobola okujja muno naye abantu wano ne bakwata n'abatalina musango ne batwala naye ng'ababbi wano babamanyi. Njagala okwebaza poliisi ekyamazima obulumi bwaddewo nga bw'amaanyi mwebalikola mulimu gwamwe wese. Mu lukiiko waliwo omukulembeze omulala Muhammad Kasumba akwatiddwa oluvannyuma lwa munne okumulumiriza. Poliisi etaddewo amateeka agalina okugobererwa abakolera mu kifo kino omuli okubanga si baakukkiriza kutunda sipeeya wa pikipiki omukadde nga ne bannannyini bizimbe okunaazuulibwa ebibbe baakubazingiramu. Eno si akeedi kuteeka mu dduuka so gw'osanga wano ng'akolerawo tumutwale tumucharging obstructing traffic flow. Yafande Nyayika agamba bakuyamba abasuubuzi okulonda obukiiko obugenda okubayamba okutereeza emirimu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala agamba nti mu kikwekweto ekibadde kigenda mu maaso bakwata abantu 9 era bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Abantu 9 be bagenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka ku operation eno gye tubadde tukola mu Wansanso zone mu Makindye mu Kibuyetu mu Makindye division nga bano tubaguddeko emisango egy'okubeera n'ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe. Ayongeddeko nti ebikwekweto bikyagendera ddala mu maaso okumalawo obubbi bwa pikipiki n'ettemu erikolebwa ku bazivuga. Naye ffe mu Kampala n'emirirwano tujja kuba tugenda mu maaso n'ebikwekweto mu kaweefube w'okumalawo obumenyi bw'amateeka. Kiza Martin ne Yudaya Namyalo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Namba plate zishuka mu 10. Ate poliisi ya Land Protection Unit eyingidde mu nkaayana ez'obwannannyini bw'ettaka mpozi n'ekibanja ebikayanirwa omugagga Rugumayo Hakim Lugala si Bukunja kiddiridde okwekubira enduulu gye bali
olw'ebintu byabwe ebyayonoonebwa n'abakozi be okukwatibwa. Poliisi erugazi ng'erina ekitongole kya poliisi ekikola ku by'ettaka ekya Land Protection Unit okuva e Makindye nga kikulembeddwa Detective ASP Waiswa Muhammad badduse bukubirire ku ttaka erugala Kiziba Buyikwe Simbu Kunja Omugagga Lugumayo Ramon Hakim Kwazimba Beach eriko okusika omuguwa. Kididde Omugagga Lugumayo okwekubira enduulu gye bali ayambibwa okufuna obwenkanya. Emboozi ento asooka kugikulaga ku Lwokusatu mu mawulire agataliko nfufu nga Lugumayo alajja n'olwabaagala okumutwalako ettaka eriwezaako yiika 13 yagula emyaka 10 egiyise nga n'abakozi ba basangibwa nga bakola bakwatibwa. Nfunye okutaataaganyizibwa nga ne bw'ozimba ennyumba ze twali tuzimba zigenda okwera ssaawa 8 gwa kiro abantu bavudde gye bavudde nga bakola ki nga bazimenya abakozi bange ababeera ku ttaka nga babatiisatiisa babalumba ekiro. ASP Waiswa nga ali ne poliisi y'erugazi n'abakwatibwako balambudde ettaka lino era abakiziba Estates Limited abadde bakulembeddwamu Lubowa Erismas Serwadda Salongo Mwanje Henry ne Salongo Lujinji bakasiza nga bebaguza Lugumayo mu ttaka ne mu kibanja ekifo kino ekikayanirwa newankubadde nga babadde tebannamuwa kyapa olw'emisango gye bawawaabira Henry Mogani aba batwalako ekyapa. Naye tukyewuunya okulaba nti ekyapa kyakyusibwa ne kizzibwa mu kampuni gye tulira gye bayita Samogani kati eri ku ttaka lyaffe batunda ye baleese n'ab'ebibanja baffe okukaayana. Richard Senkungu Kurasa Morgan naye annyodde nga be bagula ettaka lino okuva mu banka. Kilayanti waffe yagula ettaka eryo aligula bwenifaati ng'ekyapa kimaze okusingibwa gavumenti yakyadvertisinga mu mawulire then kilayanti n'avaayo nga yestibida n'akigula. Abamu ku baasigala okulabirira ekibanja kya Lugumayo nakiboneka Desire ne Katende Mubaraka nabo boogedde ebyaliwo n'engeri abavubuka abaayibwa ku ttaka lino gye bayonoona ebintu era nabo kati basula ku nsiko. Bwe bajja n'abasirikale ne bakwata abo abaddewo bubeerugazi ne bakwata abantu. Afande Waiswa ategeeza nga bwe batandise okunoonyereza kwabwe era oluvannyuma bajja kufulumya alipoota n'asaba enjuyi zombi okukuuma emirembe. Mbeebaza okuuma eddembe. Ffe tuze ku visitinga lokasi, tetuze kugaba ttaka, tetuze kwawula ttaka, tetuze kwata muntu yenna. Naye kulaba ebiri ku ki? Ebiri ku siini. Tumaze omulimu gwaffe era kati tuli baddembe okuddayo etuviiridde buli omu. Ku Lwokuna amyuka RDC Isaac Walugembe mu mawulire gaffe agataliko mutuntu yategeeza nga abaleetebwa ku ttaka lino bwe bakwatibwa lwa nsonga za byakwerinda era nti tebayanjula mu babuyinza newankubadde Lugumayo agamba yabanjula ku poliisi y'Engogwe batwala. Ete ku baana bano n'abasajja abakulu bwe baleese sikuli wadde amanye ekintu kyonna ekikwatagana ku bwannannyini bw'ekibanja oba ettaka sikuli amanyi wadde ebuyiko eno gwe mundi gwabwe ogwasoose era twawonye n'ansasagge yakuttiŋŋana. Abantu bwe babaleese basoose bateekako ne babakuba ebifaananyi mbusimanyi balina ebijambya okubatwala mu kooti ne babateekako nti threatening violence nti ate batiisatiisa chairman naye nga baali bazze kulima era balima bulimi. Yalungamiza ku nkaayana z'ettaka lino eririko embiranye. Abatuuze ne chairman bagamba mwami Lugumayo ono yajja ku kyalo ng'azzenga looya wa Kamoga Property Consultants. Luza Kamoga mwamuwulirako okwo eyali mu by'okudiringa amataka. Naye Kamoga we yazuula nga ebiri ku ttaka si bituufu n'akivaamu. Era bwe yakivaamu kati abatuuze n'alugamba nti Lugumayo ono kike yalimu obwalooya nga bwe batugamba. Ettaka n'alaba nga zaabu ali ebukunja wa. Senfuma Josephine Innocent yakusakidde gwino ku Lwabukede TV. Nono sekungu yaliko. Enteekateeka zonna ziwedde mu kisaawe kya Meefuge Kololo wagenda okubeera emisinde egikulembedde amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye lya UPDF amazaalibwa ag'emyaka 52. Emijoozi bagiguze gyonna ne giggwaayo ku kitebe kya PLU Naggulo. Enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa g'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba we buzibidde nga zigiddwako engalo. Tenti omunaatuula abakungu ziri mu kuyoyootebwa kwogatta siteegi ate nga n'ebyokwerinda biri ggulugulu. Meja Emma Kuteesa omu ku bakuliddemu enteekateeka ategeeza nti beetegese ekimala okwaniriza mikwano gya General Muhoozi era n'abasaba okukwata obudde. Ntandika n'essaawa 12 n'ekisaawe Kololo kijja kubanga kijjudde abantu
nga bagenda kutandika emisinde. Dokas Nzikulo yaliko emunyinyi gwanga misinde akubiriza bannansi okujjumbira n'asaba n'abaddusi b'eggwanga abamanya obutalutumirwa mwana. Please join me, the golden girl, to come and praise this race tomorrow. Come and run with me. If you can beat Nzikuru, you'll be very happy. Kubalinze abatafunye kits bagenda zisanga ono ku venue. Addala abavubuka abawangalira mu ghetto twegatte ku Jeno Amos Kayine Rugaba. N'abakakiiko akateesiteesika emisinde gino nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center nga bakulembeddwamu Bob Kakulu bategeeza nti buli kimu kijjiddwako engalo. Bagambye nti emisinde gino gigendereddwa okukuŋŋaanya ensimbi okulabirira abaana abatalina mwasirizi. Gino emisinde gigenda kubeerangawo buli mwaka. Ensonga ey'okubiri, buli mwaka gubaako n'ekigendererwa ky'emisinde. Era omwaka guno ekigendererwa kiri nti ku lwa General Muhoozi okwagala nnyo eggwanga lye yasazeewo akwatireko abatalina mwasirizi abaana. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusuka akakasiza nti ebyokwerinda binywezeddwa ku kisaawe Kololo n'ebifo ebiriraanye okukakasa nti emisinde gitambula bulungi. Agamba nti enguudo ezimu ezeetoolodde ekisaawe zigenda kuggalwa okusobozesa abantu okudduka awatali kutaataaganyizibwa. So that the people out there have an expectation on the scope of the marathon. Babagula emijoozi ne leero basiibye beeyiwe Naggulo ku kirebe kya Piero Yuno okusingira ddala ababaka ba paalamenti abalonde. Kiri kikuru muno kandi tutusemereiro muno ninyenda kutwara omugisa guno habwa boona ba Buhaguzi East Kikube district hamu na Bunyoro yona kutabarukya General MK. Everyone from Bukonzo County East, from Kasese, from the Rwenzori region to come and be part of the celebrations for MK. Tugenda kudduka cause gye bayise run for hope, run for charity. Ne bannapiero y'okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo baguze emijoozi gye bagenda okukozesa nga bakuddukira mu bitundu byabwe. Nsaba okunga abewaffe Kalungu mwenna mujjumbire emisinde gino. Kutambula kwaffe okuva e Bugisu tuzze naffe okubanga twegatta wamu ne bannaffe. We are very proud of our son. You are celebrating birthday with a purpose. N'ab'ekisinde kya Uganda NRM and Piero U Standby Task Force ekikulembera Fred Bahati baguze emijoozi gya bukadde 3 ate Sarah Kimba Radiswera Kai n'awagira emisinde n'obukadde 4 era nga obuzibidde ng'emijoozi giweddewo. Beetaaga Kololo twagala tujjuze ekisaawe Kiboga n'okuboga nk'emisinde Kampala yonna ejjule MK. Bale kwewaayo n'otuweereza ffe Abannayuganda ate n'otakomaoko n'otubeererawo n'omanya mu ngeri ki gy'oba oyambamu ffe abantu bo. Baba Kampala Preparatory School ekitebi baguze emijoozi okwetaba misinde gino gya bukadde 6 nga gye bakwasiddwa Jennifer Kayera okuva mu Piero Yunasima baguze emijoozi bonna okudduukirira omulanga ku gyategekeddwa. Kyakusanyuka nnyo okusanga nti waliwo n'essomero erivaayo okulaga nti liwagira afaani. Victor Kazimir akulembedde aba Kampala Preparatory agambye nti bakikoze okusobozesa abaliraanye okwetaba mu misinde gino. Tuli naye tuli behind him tutambula naye ate ne run tujja participating amwencha tujja kubeerayo mu bungi nga bwe twaguze kits tujja kuzeegabira ffe wano tugabireko n'abantu abalala. Oluvannyuma basaze keeki. Michael Mawanda Ssabakunzi wa Piero U asabye mikwano gya General Muhoozi okukeera olunaku olw'enkya. Saawemu omwagala waffe General Muhoozi Kayine Rugaba lwajja okujja n'atufulaginga ofu ne tudduka bwe tunaakoma osaa 6 gw'emisana bakulozinge emikolo gyaffe. Kale kaakati mu mboozi zaffe zikwata ku bwetaavu obw'okulonda abassentebe b'ebyalo. Olwaleero amakanda no tugasimbye mu ggombolola ey'e Kawempe ng'eno abaayo bakubaganya empawa ku nsonga y'ebyokulonda. Abamu baagala okulonda kubeereyo mu bwangu ate abalala nga bagamba nti ne bwe kutabaayo kasita bo abakadde weebali okubaweereza. Eggombolola y'e Kawempe y'emu ku magombolola 5 ezikola Kampala era ng'erimu ebyalo 119. Mu mboozi ezooleka obwetaavu bw'okulonda bassentebe b'ebyalo abatuuze okuva mu ggombolola eno okusingira ddala bakansala batendereza omulimu ogw'ettendo bassentebe gwe bakola. Kubanga ekyamazimaze natula wansi n'endowoozaako nti chairman alina omulimu munene nnyo gw'akola n'okusinga kansala n'okusinga MP
kubanga chairman ze bwenfuna obuzibu kiro sawa 8 nkubira chairman bwenfuna ebizibu byonna oba biki chairman akola ki chairman abeerawo. Abamu betwogeddeko nabo bagamba nti bakola omulimu munene mu kugonjoola ensonga wakati w'abatuuze nga beetaaga nti okulonda we kunaaba kutegekebwa babongere ne ku musaala. Naye ng'ono kakibe ekyo kyonna nduulu biki byonna benna chairman LC1 so abantu badizaavinga okulabika nti bafuna kasente akategerekeka. Ekyamazima LC zikola emirimu mingi tezisobola okukola emirimu emingi mu nsi era gavumenti weba tezifuddeeko ebeerimba. Ekyamazima zeetaaga okufuna omusaala zeetaaga okufuna buli kimu kibeetaaga okufuna kubanga zezikola emirimu gyonna egy'eggwanga egisinga obukulu eby'amaanyi. Era nkubira omulanga abakulu abatula mu parliament nga bebateesa bebayisa ebbaga eryo n'ebiteesa ebyo bateese bo nga bwe bateesa ne beeyongerako ensako yaabwe ne bateesa ku mmotoka ebibiri ne bateesa ku musaala gwabwe bateeseze n'abantu abawansi. Kuba ye memba wa parliament y'olumulonda buli kimu bakimuwa ne bamuwa ne miliyoni oba 4 oba 5 oba mmeka abalampulira babawa na 10 ba memba wa parliament. Naye ffe nga LC1 batuwa omutwalo gumu ate ogwatuweebwako emyaka ng'ebiri n'olwaleero tebatuwa wadde 10. Wadde nga abatuuze baze bayaayaana nga baagala okulonda kw'abasentebe kulowoozebweko mu bwangu basentebe abamu e Kawempe bagamba nti newe kuba tekubaddeeyo tebalina buzibu kasita nabo bakyaliwo. Singa obuweereza abalonzi bayongedde okuneesiga n'ebirala tusuubira okubasakira n'okwogera ennyo ne KCCA wamu ne gavumenti okulaba nga tubeerawo tubayiiyiza. Naye baba bakyasobola okukomawo ne bagamba bino ebintu wali obitegeera nnyo wakola nnyo tuyambodde ekyo kyokka ate nange nandyagadde okubeera mu society nga ndyamu. Ssentebe wa Kawempe Mbogo Muhammad Lule agamba nti ku kyalo talina defensi n'ow'abakyala ng'okulonda kusaanye kubeerewo. Tuteekewo okulonda kati ngaze zooni yange ya Mbogo tekyawera defensi yafa n'abakyala yafa akakiiko obanga akaliko obwomu. Bassentebe mu Kawempe beeganye okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka kubanga mu Kampala tebafuna bantu batunda na kugula ttaka. Siwandiika